Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasibyotya yonna gyotusinzira okutulengera n'okutuwuliriza weebale nno okola kyamaanyi okuba ng'otuwa akaddeko datawo ebiseera ebisinga ne tayimu eyo gy'ogamba wange kamale gawuliriza Nuruddin ndabe kyagamba. Kaakati mbabuuzaako ageni nze Nuruddin Ntege. Paapa yafudde. Paapa kitalo nnyo yafudde. Guno omukisa gwa mulundi kibi ate kirungi nti twalaba ku kufa kwa Paapa John Paul mu 2005 ndowooza yali 2025. Ebbugumu lyali lingi nnyo, TV zonna buli kimu ne tulaba enziika ennonda kaali keetalo ne balooda yali ani yamuddira mu bigere yali Razinga ndoza from Germany najja n'abeera Paapa wakati awo bw'abeera n'akoowa Razinga ng'olugendo lumuyitiriddeko ne balonda Paapa omulala ng'agamba akoowa nnyo mukadde takyasobola nnyonyi n'ebirala byagattibwako eby'omunda abalina eby'omunda yeboogera kwe kulonda ono Paapa ate gwe tubadde naye kitalo nnyo ku Mande ndozadde ku ssaawa ng'emu ey'okumakya emu 2 ne Vatican e Roma n'erangirira kitalo nnyo omutukuvu Paapa atugenzeeko. Bw'amala okufa bingi ebibeerawo nsomye ebyenjawulo ate omulangira w'e Bungereza ate abatakkirizibwa kuziika ate mpulidde president oba wa Russia ate ye naye abatalina kujja owa wano kiri kityo owe Uganda kiri kitya abakkirizibwa era lwaki takkirizibwa balaze gy'avudde yonna bwe yakyalako Namugongo wano omanyi Uganda nsi y'amaanyi abantu kye mutamanyi buli Paapa alina okuggyako e Uganda era gwe bagenda okulonda olunaamulangirira ng'akola maapu ababuuza ng'endako ddi e Uganda wamanyira Uganda nsi nkatuliki so naye byonna nga bigenze awo olw'okuba bettanira nnyo Uganda nga abakatuliki n'obwa Paapa ono alumiddwa nnyo okufa nga Bobi Wine si ye president. Lwaki? Nti mukatuliki obwa Paapa obukatuliki engeri eggwanga lino almost nga buli ekiririmu kitambulira ku bukatuliki ne bwonoonya obusozi bwonna obw'amaanyi mu Uganda bwatwalibwa bakatuliki simanyi baba mu fairness babba bubbe gaali maanyi g'abaminsane kyonna ekyaliwo Uganda buli lusozi lw'otuukako lwa bakatuliki lwajja lutya kibaleetera okulowooza nti eggwanga lino balirinako ettaffaali era lyabwe naye mu kufa muzimu ku campaign ezibaddewo okulaba nga Uganda efugibwako ku mukulembeze nga mukatuliki ng'era Bobi Wine ono abadde atunuuliddwa nga musaale naye ekyewuuzibwa kiki ekiddako era n'addako baagala kutulaba nyina omukulu Siraje Rubwama alina bwino ku nsonga z'enfa ya Paapa ennonda ye obukulembeze na lwaki balowooza omukulembeze alina okuddako alina kuba mukatuliki mu Uganda afugeko ku ggwanga lino lye balowooza nti lyabwe kijja kitya ng'akulembera si mukatuliki kankutwala owulire ebintu ebyo tebiratambula kale buuza ku batulaba abatulaba ku mukutu guno mbalamusizzaako nnyo abatulaba wiiki eri nammwe mbeebaza reaction y'amasimu ge nabawa yali active bakukubira amasimu nekizuula nti bangi baali tebalina simu zange naye nga bagoberezi nnyo munda n'ebweru era njagala bagamba nti siri mu mmanyi nnyo naye nina
connection ezisobola okuyamba ku bizibu ebimu nti bwe nkuwa ennamba nebga nti kino kyompadde sikisobola nsobola okukuteeka wokisobola omuntu yekka ow'omu Uganda gwe nali nsobola okuyamba eyakwata ennamba eno yali muzadde e Buddo SS omwana we nga lwamugoba olwa indiscipline n'asaba results ne bamuwaako za bitundu ate nga wayiseewo wiiki 3 kati nga tasobola zitwala walala jjukira candidate weesifo ate alina okukola registration either awo oba awalala nga oba takikola ne mugamba tujja kukwatagana tugende naye teyaddamu kunkubira simanyi oba ekizibu yakimala naye abawulira mbebaza bakugoberera nnyo puroguramu ko bambi nalabye kwezi namba yange ekyali yemu 07772 455 291 ya WhatsApp etali ku WhatsApp naye nga tevaako okujjako nga ndi ku kamera nga wano eri 0708 702 164 ziwedde zezo zokka. Mukulu Siraji nga tutunaba kugenda nyongera bajjukiza aba Genuine Estate bakyagenda mu maaso n'okutunda ettaka okuviira ddala ku futi 5 ku 10 era nga kyapa. Genuine Estate bano basangibwa Wakiso ku Genuine House. Kale ndo bubanga gyoli oyagala kugula ttaka acres kyapa kiki gendayo basajja balungi nnyo mukulu Barozi musajja mulungi nnyo mujja kusobola okukkaanya. Genuine Estate balina abapunta balina abakubi ba plan ate n'abazimbi bonna babalina. Kale nno bakubireko ku ssimu noti 753 Lukaaga 799 noti 753 Lukaaga 799 beba Genuine Estate wali ewakiso ku Genuine House. Mukulu Siraji President Museveni abadde atera ogende nnyo Vatican. Olala yagenda ne muganda wange Tamale mirundi n'atakomaawoka Anita Amongo naye n'agendayo n'ebirala. Kiki ekiri awo wakati President Museveni enkolagana ye n'Abakatoliki ezzeeri etya? President Museveni agenze okuzaalibwa nga Obukatoliki weebuli n'eddiini ye gy'asoma nga weeri. Naye Obukatoliki n'Obuprotestanti nga tonateekako Obusiraamu buzibulwana entalo ezaabwo mu bukulembeze. Era bw'otunuulira ebyafaayo by'abapaapa balina nnyo influence mu Bakatoliki. Vatican olabanga eddiini naye bukulembeze bwennyini obulina n'ababaka mu mawanga ag'enjawulo. Wane mu Uganda tulinawo omubaka wa Papa mu Uganda. Omubaka wa Papa era wano yakkirizibwa okubika eri tebannabika n'abikira kadinaali wa wano kadinaali n'ayongerayo amawulire naye eri baba babise. Kati yabikidde kadinaali Wamala. Kadinaali Wamala n'agamba Ssaabasumba. Balina chain of command ate nga bagigoberera nnyo. Kaakati nga tonnatuuka ku Museveni obwakabaka obw'ensi ez'enjawulo mu nsi yonna bugendera nnyo ku mateeka ga Bungereza Abaprotestanti. Kyova olaba nawo bw'otunuulira ensi zonna bakabaka babadde Baprotestanti. Nawano mu Uganda ne Bakatikkiro nga Bakristaayo okuggyako kati ono aliko omulembe Omutebi yakyusaamu Abakatikkiro abamu Katoliki engeri ye gyali Omukristaayo. Ne President Museveni yakikyusa abavayisi be Bakatoliki ye Mukristaayo. President Museveni yakikyusa naye takikyusa mu mutima omulungi akikyusa lwa pressure. Yatuuka ku kiseera nga Abakatoliki bagamba ffe tolina kyotuwa naye nga tebaagala ekyo kyabawa nga baagala Ntebe eri ennyini gikwatudde.
nga balimbye nabo ate balimbye tebagibeerangako bagibeerakoko kaakati n'abawa voice Gilbert Bukenya baali baseka n'abagamba nti kakati mumpeeyo kino ekisanja addako ateeka kuba mu Katuliki nga batunuulira mu Bukenya Abakatuliki balina amagezi balaba ne bagamba nti era sigga omutuwa abalonzi bakola ki bwe bamutuwa n'atuuka ekiseera buli alina pressure alina engeri gyamukuulingisa Amama Mbabazi yayogerako naye n'agamba kati gwe kino kyendekere gw'ojja okuba ekiddako gw'ogenda okikwata ojjukirako emabega waliwo eyabuuka olulayini agamba nti gwe obuuse Besigye si gwe obadde oddako kati ate ozootya ne bamukubira awo mbw abuuse Besigye Besigye yalina naye waalina okudda si yali ateeka okuddako okwerangirira olutalo ne lubeera awo ne lubeera nga ye abadde consistent mu nsonga eyo kati Mbabazi bw'atuuka kiseera ng'alaba nga yeye n'atandika okwepositioninga n'okweteekateeka ne bamutemako ebiwawaatiro obwa Sekuritale nze mbulonda kati tebukyali mu Seeke naye President Museveni nga musajja mukambwe Seeke osobola ogigula n'okola ki naye yakolawo wakati register n'agisooka agiwamba nga muwala we yali ku data ne bakola endala ng'eno agiwambye ne bamuggyawo n'atandika omutunda oyayagala ntebe ng'asirise paka we yavaayo n'agamba nti ekiba kibe entebe njagala kati bw'olaba ebintu ebimu obitunuulira butunuulizi n'otabifaako nnyo analysis nti eddiini wano mu Uganda President agamba ab'eddiini babeere ku ddiini n'ebyobufuzi babireke n'ab'ebyobufuzi babeere mu byobufuzi naye babireka tebasobola bitambulira wamu President bw'ogenda n'olaba Archbishop n'olaba Reverend gubakalonda n'obuga nkuwadde emmotoka oba omuwadde yakusabisa aba yakabbo kyaki erina capacity eya Protestant okwegulira emmotoka mu butuufu tulina capacity naye bwajja n'agamba gubalonze waliwo gibaaweeyo emityana nga bagiwadde avaako ayingira n'agamba nti eyo yange Museveni nabanga bagirwala naga nti ate mufu ayongera kubongera endala kati waliwo eyagamba nga akyadde eyo saidi z'omu north motoka giwampa His Excellency ewedde kati okulonda kutuuse yali wa West Buganda wa Central Buganda yali wa Central Buganda oyo yali asaba yakugenda kuyingiza abantu mu kisibo kya Yesu oba yali asaba yakunoonya yali asaba yakunoonyeza President Kalulu kakati Papa alina influence wano n'Obukatuliki bulina influence tebunnafuna mu penetrating walabye amazaalibwa ga Ssaabasajja bamulanze nti agenda kubeera e Lubaga ssaawa 9 ne balanga kati bano abatuuza protocol ne batuuza Mpuuga ne batuuza Namagereka ne batuuza ono Bobi Wine teyabaddewo kiseera ekyo ne batuuza bano Bakiwanda tewabaddewo minisita w'amaanyi kyaki mumuwulire gwabaddeyo nze sisaba mbeera ku TV tewabaddewo minisita w'amaanyi kaakati akakodyo kabadde ka Bobi Wine kujja nga Ssaabasajja azze enduulu zivuge ng'olwedde Ssaabasajja waali olwo ziba za Ssaabasajja ziba za Bobi Wine yakikolako okuwasa kwa Kyabazinga Najaleeti ono Kanoni owekitiibwa Nankabira Ruth nawe wayinza omwanjula ng'enduulu ekoze eki naino yazeye gundi nawano yabadde azze kukola show yabadde tazze ku byamazaalibwa kakati olw'okuba kyabadde kitegeke yabadde ku muzindaalo munnaddiini n'agamba nti gwe tusembyayo okwanjula bannange si mulala His Excellency Principal Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu enduulu netta omuntu enduulu yavuze najagala kulaba kiddako kazindaalo munnaddiini yasirisemu bw'ati weerabye ng'egenda kusirika kuggwerera nabwenyamu neddamu mutwe nakuba mugiya n'agyongeramu amaanyi
Bobi Wine n'afituka n'abowinga bw'ati ngo assaamu ekitiibwa nkugambye n'adduka ewa Nnaabagereka mangu nnyo nga Nnaabagereka tayinza mummangalo manya nti tajja mukwatamu enduulu n'ekola ki neddamu neeyongera byabadde byabufuzi abakatoliki be baabizannye abafaaza be baabizannye bakulaga sayini naffe twagala entebe tulina kyetwagala era abasecurity bakubidde Ssaabasajja nti kati tugenda ne bamugaana okujja Ssaabasajja yazzeeyo teyazze kati ebyobufuzi ebiri ku loko wano abasecurity be bakirabe nga kiri bwe kityo kwe kulemesa Ssaabasajja okuddayo eri ku mugenzi Francis Pope gwe bakyakungubagira ye muntu eyajja mu kaseera ng'ayise mu bizibu mu mitendera ebyafaayo bikulaga nti yaliko bawunsa waje nti naye ng'agenda mu mabaala n'akuuma abanene ne bamulengera ne bamusembeza ne bamuyingiza obuseminaari n'ayita mu prosesi paka lwatuuse kuwa paapa n'afa waliwo yalina kusikira oli yasooka okufa waliwo akufuna bapaapa basatu Papa John Paul edda baatugambanga nti nimuokubira paapa essimu tajja naye kati nimwogendayo nomuyita waliwo kano yagendayo namugamba onajja era nakola ki najja ajja 2015 Papa John Paul Paul owokubiri yafa 2005 2005 namusikira 2005 najja nga Papa Benedict wa 16 oli ono gwe yasikira pressure yamukola ki yamuyitirirako n'atakola ki n'awummula yekka era tebamuwa bitiibwa biteekwa kuweebwa bali kubanga yasulawo tawulo ng'awulira yagamba obulamu bwe tebukyasobola kaakati okumanya mulimu ebyobufuzi mubeeramu waliwo gwe beegezaamu okukuba amasasi nga bwe beegeza mu waffe wano wamala okumukuba amasasi kyekijjukira bannange kaakati nga tonnayogera bano abaagendayo ye bwe yasabwa wano yajjawo ono Papa Francis era President Museveni yamwaniriza ku kisaawe Entebbe ne First Lady ne bannaddiini abakatoliki ne bagenda ne basisinkana n'agenda e Namugongo kijja ky'abajulizi kuba ye item enkulu gye baali bamuleeteddeko gundi yali ya nnaku 2 n'agendako e Kololo mu bavubuka n'abawa message n'agenda ku Nalukolongo bakateyamba n'abakadde abaliyo ensi zonna zagendamu asinga kulaba bantu bali ku street abalwadde basiriimu abasibe ayagala nnyo abantu okubazaamu amaanyi abawansi okubazaamu amaanyi yamaliriza alabye ne Ssaabasajja Nnaabagereka naye n'amusinkana era bwava wano n'agenda mu Central African Republic kati engendayo ya Tamale yagendera ku President Museveni n'afuna omukisa ye kayinaali omuntu wawantira n'omugamba nti njagala kubuuza akola ki wamulabanga wano yajjira mu kayiki kakamotoka kosuubira nti si kabbeeyi n'akalabiwamu bano aka bullet proof kebagamba President Museveni katambuza nga bakayita nti kakuuma kamberenge naye nga ka security awo bategeera nti ne paapa ali muntu wa wansi naye ng'alina ebitiibwa bye byataakozesanga bali teyasula mu mbiri bali ze basulamu asula mu ka guest house katono era yeeyisa mu mbeera ntono ono Papa Francis ennaku ezisembayo tayambala okujjako luno lwe yajjanga lwafa yatambulako awo ng'ali mu ngoye za bulijjo ng'omuntu wa bulijjo kati embeera ya emanyi muntu waki abadde ayagala nnyo entalo okuggwa mu ggwanga nga tayagala ntalo nga talina gwatya kugambako kaabe Trump babadde bagugulana ku bya Palestine naki agamba Trump kino kikoze kati Trump ate nga si yawulira kuba ye Trump agendera ku by'abaprotestant omuntu wa Papa abadde Joe Biden omukatoliki kaakati
omujjukira mu Africa ze mu nsi eziwerako naye asinze kwesiba nnyo ku lutalo lwa South Sudan yatuuka ekiseera najja n'anywegera n'engatto ya President Kiir Papa Francis okumulaga nti wateeka okubaawo ki okukkakkana n'agenda e Congo n'agamba Congo muli bagagga naye abazungu babajja ne babajjako ebibugagga wange babaleka ttayo nga talina kyatya Philippines Zimbabwe meseji ye badde kiriya ku nsonga amukyaliddeko emirundi ebiri okuva mu Uganda abadde omu yekka Right Honorable Anita Among yakagenda emirundi ebiri yes yagendayo ogwasooka naddayo okwebaza abalongo neyasaba kozulya abalongo beyazaala baali balongo baddalawo balongo oyo naalongo yabazaala mu lubuto lwe oba buusabuusa babo Bahaji Magogo anti sigana Bahaji Magogo naye naalongo yabakuza mu lubuto lwe Bahaji Magogo omusiraamu naye obweza bamwerabaliza ate wa ekitegeeza nti Mongo yasinga amaanyi okusinga omusajja sigamanyi naye ndaba bewangana respect ne mujjawe kaakati bwakomawo omulundi ogwasembayo katono nnyo Magogo mu Buisiraamu abatamenye hadisi ate yabasoose bazimenya bangi Haji Katerega gwalwana naye ngaalwanira university n'ebyobugagga obulala musiraamu ye Jole basiraamu omukazi kati Magogo okulwanira Anita si musiraamu basiraamu manya eyo n'abasiraamu abakkiriza Katonda abaawula bw'aba tuyita kati Magogo si mukkiriza bw'aba agamba nti abangemu abantu abayise Siraje ne Kwezi bw'agamba nti abangemu abasiraamu abayise Siraje ne Moses naye bw'agamba nti abangemu abakkiriza abayise bakkiriza si buli mukkiriza nti musiraamu naye buli musiraamu abamukkiriza kati nkutegedde tugende mu maaso bw'ogenda mu kusiiba ayitamu bakkiriza bokka tayita buli musiraamu kati Magogo musiraamu nkitegedde awo nategedde bw'omulaba n'Anita teweewuunya bw'ayita abakkiriza Magogo tagenda Katerega ne Jole totawaana kubuuza bw'oliraba Pawulo ne Anifa omanya nti embeera y'ensi bwetambula tuddeyo ku nsonga yaffe so ensonga yaffe Kadino alina influence nnene Kadino ow'ensi yonna I mean gundi Papa alina influence mu nsi yonna era bw'ayogera ekigambo ne bwe kiba kikunyiizizza toddamu wayogera wano ku bisiyaga Papa ng'akyogedde alina rights ze naye zalwanirira ate nga ne mu Rome gyebiri wala abamanyi ebyomunda bakubuulira kino naye eyo si ye issue nti abadde muntu ayagala emirembe mu nsi ayagala abantu okukkaanya olumu yatikkako obubaka Anita ng'avuyeetera Museveni Anita yali amaze ebbanga ng'akoze appointment ne Museveni tamufuna yavuga nti nina obubaka bwo ewa Pope navuga yanguya jangu obuleeti awo Anita n'afuna omukisa era tubadde tulina enkwatagana ebaddewo wano ebadde ya kuba nti mulimu amaanyi ga Pope bweru n'obungi bw'abasiraamu bw'abagundi bw'abakatulika ti ab'obufuzi bannabufuzi be tubadde nabo buli muntu abaddeko waaliinyiga ku gwayagala Amini bw'awamba naye yasoosowaza obusiraamu n'ajjawo n'olwomukaaga okuba olunaku olukulu era twalusoma n'agamba nti lwakutaano kati lwe lukulu awo omulango olwokutaano olwomukaaga ne tusoma nze yali asomera wali ku City High School olwokutaano tuvaayo nga lukulu tetusoma nga tulina nasoma ku City High ne Kampala Business Institute yali awo ku lumu n'oluvannyuma College of Business
katulina card ngagamba this card if valid enables a student to enter into any of the matinee shows kaliwo delight ne machine ne zalinya ngoyigira bwere ngolina kadi y'essomero naye Amini yatuuka ekiseera n'asoosowaza amadiini 3 obuprotestanti obukatuliki n'obusiraamu naye obusiraamu yabusosolomyamu bano abaseveniside tobubabuulira yawera abalokole n'abaseveniside era kyobola teri mulokole ayagala Museveni kuvaako okwamini ku kye batuusaako amanye essaawa yonna wayinza okuddawo Amini omupya n'abawera Amini bw'amala yagaba ettaka abaprotestanti yabawa abakatuliki n'abafaawo ne Christ the King yes n'abasiraamu n'abawa ebizimbe Mbale wa n'abawa n'ettaka wano okukola ekitebe ky'obusiraamu ne kulya mu street Museveni kyataddeko obuteesi prosesi y'ekyapa Gaddafi yazimbyeko omuzikiti ogwo n'azimba n'eri Ebunyono gye yali ayagala okufuna omukyala material gye yakozesa wano gye yakozesa nawa n'eri ettolo baateekayo mulungi nnyo nnyumba ya Bwakabaka yagizimbayo kaakati abalokole bwe bawamba Amini bw'awambibwa Museveni najja abalokole baatandikiriza okudda engulu ne batandika n'ebiwempe baga nti kyakiza ebiwempe birabanga ebiwempe nze wali nali nkolera ku Sitehaayi awo nga tundawo bitabo Pastor Kayanja nagamba njagala landiroodi wange ne mugamba nina looya we simanyi landiroodi ne mutwale wa Kayondo n'abawo ekibangiriza emmanja awo bamalawo nga bakolerawo gundi ne prayers buli lunaku paka lwagugumudde n'agula wansi wali ekintu bapasita batandikira wali mu theatre ku Bat Valley n'adda wano wali TV alina wayagala okugumula ekintu pasita omulala agugumula ekintu ku 2 naye Musumba Kayiwa ye yaliwo wadda yaliwo era yali musomesa ng'ogyeko obusumba bapasita bazze Bone brother Bone okuva wali Makindye mpaka Ntebe n'akola TV kati bwe batuuse Museveni wemberedde vice chairman deputy speaker Makindye ne minister nga kyaki ezo bazitwalanga CBO bibiina buli mwaka baziwa license era ewange bajjanga ngamba wayabwere nga mutima ndowooza babanga bano bakkiriza balina kyebakkiririzaamu lwaki obasaba ssente abasiraamu n'abakatuliki n'otabasaba ne mbawalira bwere paka nalaba Adolf Mwesigye ne muganda lwaki temujjaawo kusasuza abantu bano olwedde bazze bavudde mu biweepe bazimbye n'ebizimbe n'amakanisa agaddala ndowooza ne babijjawo kati bakola kyere baba ne rediyo balina ebisolo gye basasula waliwo gye batasasula olwokuba bya ddiini naye ezimu zigenze mu politics tosobola kwawula bya ddiini naki President Museveni yagendako ekiro nga kampeni yawedde n'agenda asabira ewa pasita mujibu naye nga naye akakasa nti oyo bw'abaawo ayasobola otukuuma nga kampeni zinaatera pasita abayita abanene n'abalabamu ku ssente abamu banyiga nabo ne beekandanga naye bayita olwabwe n'abakola ki n'abakolako waliwo bapasita batambula nga tebalina na bukuumi waliwo bapasita abalina zikonvoyi waliwo abasiraamu abalina zikonvoyi wano ku mufuti kooti yagaa nti avueyo Museveni n'agamba alagawo alina okubaira abasiraamu nazijjawo nga mutaddewo omulala eri ekibuli bali kabwanango Ndirango yajja n'ayagala kujjayo emmotoka zibaabawa wali ku Afrikana yajjawo obusiraamu mu Uganda sigambye mu nsi yonna mu Uganda n'abaga tozijjayo ono neyewaguza n'azijjayo yasigalako ku bwa Supreme Mufti yasigala kati Museveni bw'aba agenda okulonda amanyi amangi gye gava amanyi n'abamu balimba n'agamba ssebo omulangira mpeerezaayo lisiti nina ebifunga 3 bya minisita mpakumanya n'agenda Odi Kampala n'agenda ewa Kadino n'agenda ewa Kazimba agenda ne mubalokole mumpeeyo kumanya abantu bemusobola okukola ki
abasobola okuweereza nibamuwa abamu tabawa naye basigala balina essuubi kyosanga nakola bishafo alimpa Sebaggala Mustafa eyali abadde commissioner wa legal commission abadde yasobola kuba headmaster wa Kibuli demonstration school somero liri ku ttaka lya Omulangira yajja w'Obusiraamu najja n'abeera vice chairman e Makerere n'abeera minister wa education e Makerere Omulangira ye private secretary w'Omulangira n'amusabira bamuwa obwa minister n'atamufuna ogwasooka bamuwa obwa executive director UMA manufacturers Erugogo n'amala waawe ebbanga nga ye executive secretary bw'avaayo Mulangira n'agaa nti omuntu wange ekisanja kyaweddeko mulabe n'amuwa obwa commissioner electoral commission emyaka egi n'awa mukyala w'oyo commissioner owa board mu KCC Sarah Kanyike nga Lukwago amukijjaja Lukwago yamuwa simanyi wayogerako bituufu nja kumunoonya mubuuzi naye Sarah yaŋŋamba nti ate si Sarah yekka n'abamu ku bantu be abakozi anda Lukwago bakuwa omusaala nga oyise mu ye olina percentage gy'olina okuleka gyowa Lukwago ate abajja okusaba twagalayo ku buyambi mugende wa hajati nga amuteekako entuumu y'abakola ki abantu abaagala era yatuuka nanga nti nze genda bivaamu era sidda bwe yatuuka awo ndowooza n'abituusa n'ewa mwami ebituuka n'ewa Omulangira n'akozesa influence ye ne bawa Sarah obwa director Lukwago mu kifo ky'okugamba nti obaawe mukazi muwonyi aga nti ate eyo gy'olaze era oze mukama wano obadde boosi dipute wange era kati ogwo otukozesa bawulire gatuuka ku Museveni aga nti kati nkuwadde minisita ya jeeri ne bwa minisita naye teyabulwako anti ke kabanga kaali kasigaddeyo kati Nalukoola agenda kumalako bbanga ki senga tebamuwangule mu kooti oba senga naawangula era mwaka muli gumu kati bw'amuggyeeyo teyamuzzaako kati presidential advisor oba wantandika oba PDM mulaba atambula anoonya so Museveni ye muntu akukwata n'akulinnyisa n'akuteeka wakwagala yatuusa baali baseeka ku bwa voice n'amuzza wansi mu kulambula emyala gya Kazambi baali baseka Bukenya yamukola bubi kati ajja kuleeta mukwano gwange Kayihura amugye ku bwa IGP bw'atamutwale ku mafuta eri ehoima amuwa obwa sekretari w'EDRA abusobola ayo yosaba kunzi nnyo Kasaga maddewo Kasaga maddewo naye nga safe houses tujja kuba tuzigogyeko zagamba nti yazirwanyisa supu tewali buzibu munnange kakati akuwera omwana akuwakulira oyo ye Museveni so olutalo mu pulezidenti alina entalo kati abali emabega we mu bannaddiini ebitundu 9 ku 10 abalokole babe 9 ku 10 era tolina gobagamba bamanyi gye baava tamini bwabagoba wakisobola okufubuutukayo afaanana nani n'amini n'abaddamu n'abatwala ate bafuna omukisa ne mu nju ya Museveni mulimu bapasita kituufu waliwo pasita omukyala omuwala waliwo n'omulala yawandiika ekitabo waliwo yabadde agenda okugula obuzaava nebamubalira bubi n'abivaako lwaki yamubalidde endowooza tebyamusanyusizza nga sente nnyingi naku 9 zebayogera bamaze n'okusayiringa nezigwako ne batakola ki obuzaava babadde bamututte yes nga bagenda nakufuna management mpya ebyo byonna bijja mu kaseera k'okutegekera akaki akalulu kati mmwe abaagala okumuwakanya Museveni mujja kusooka kugendako ekyankwazi bamala otubangula naddala bakama bammwe atayagala ayinza okugwa ku NBS kyesembereddwe NBS esemberedde kugwa kuki ate emikolo egimu gya pulezidenti baagala bagikavaligerayo lwaki tebaji byekola tebalabye ku baluwa y'abazzukulu esembyeyo nga boogera ku miliyoni 10 nga Museveni agiddamu nagala 10 mu kyewuunya n'ekiri mu gundi mu bajeti eya sente ezitateekwa kutunulwamu zikosa kyenjagala okutebeekeza ebya security okugula ebyokulwanyisa
naye mwegati ngabo yagambye nti waliwo one man called Kivumbi waliwo Kivumbi lwaki oyo gyompira Kivumbi agenda ku UBC nagamba sente zaabwe gatayababuulidde ziva mu bisiyaga zibafuna lwaki zino zeyeesibyeko with time tujja kubabuulira ekisodo naye nga ayogera ebyo nga taye bwagamba sente tazimanyi obwagamba tazimanyi ate president yakakasa bonna bazifunye anita agamba tujja kuleeta lisiti eyabazeegaana embala mwagamba lisiti tugirina nabano bagamba nti bwemba mulayira muteeke mulayire mukifiira mu kitooke kyagonya musaidiige wano temwazifunye temugenda zifuna era sente za kibi baweza 57 naye nga ate bonna bazifunye nejjo olesenyo bangambye yazifunye simanyi enguzi agigamba tayagala gyogera nagifuna tayagala gikola ki bonna ebawoomera ebayamba bo bonna basudde yayimba ekyamakata so wano wetugenda egenda kusukka enguzi yes nkakasa nti bakomishona abaana tebafunye ku miliyoni 100 waliwo puroguramu ey'okubawa akawumbi nga kali omu afune 4 omulala afune 5 tuddeyo ku leveri ekiba kibe era bwe kijja tokola ki era abataafunye eza balance yalazeewa owe sente ezo kubanga tewali balance bwe bakwata anaana ne bazigaba 3 baavaayo nga ffe twazifunye ye Kagabo n'azireeta bukolokolo nga prince amugambye nti ziweeyo tujja kubaakinga bwe yatuuka ewaloopu deni onalema opuuga naga lwaki tozitwalira eyazikuwadde kankuwa omusirikale akuwerekereko agambibwa okuzimwa n'amugamba gwe naawe oli memba wa palamenti nasikumanyiwa yenyonyolako omuzima gejiri tuula wali kola nanagundi kale zitwala ewa ayigigi kalisoliiso Betty Oliver Kamya muwala w'omulwanyi muwala w'omulwanyi n'akwata keesi tatubuulira gye yakoma tatubuulira ani yasigaze anaga Kagabo information yasemba okufuna nga Kagabo atayongedde mu miliyoni 22 okuwona abaali bagenda omukwata ku lw'ensonga eyo kakati asibira wa era baali bagenda namukwatira kololo ku kisaawe ku mikolo asibira mu MK nevaawo n'ayingira Piraawo nayo ne babakuŋŋaanya ng'olusuniya ne babayiwa Museveni mwenaremu babadde bamugoba emisinde awo emubende naye nga totubuulira oyogera ku nnumpu kati agamba njagala bukumbi mumpe ku nkumba ajja kunzita miliyoni 10 kifuuse miliyoni 10 sente ya Museveni ogirya ng'ojja kukola kyayagala yes bw'ogirya n'otakola kyayagala oba ogudde mu kateebe mu kuggyako ekkomo ku myaka aba NRM baafuna sente kati aba opposition nga bayiredde okuba ekintu miliyoni 7 ne bazireeta butereevu ku palamenti awo ne bazikwasa MP avuye Busoga Abudu Katuntu simanyi gwe baziwa simanyi namugamba nange ndi munnamawulire ziwe banno zibatere ku akawunti tetubagaza kintu kyonna endagaano kukuweza kukolamu oba balonda no naye twagala kukolamu ewere era ababaka baalimu mu palamenti nga bano bamaze okubala nga bawogera nga Anita nti make sure the Uganda number doesn't increase nga bano bamaze okubala nti bano nebo baggwayo n'abafu abali ku Kanola bajja kukola ki bajja kujja ng'olwo process eyo bweba ekolebwa baggalawo enzigi ne mutandika okulonda naye mukwano gwange ennyo Kadaga yagamba nti enzigi zikale era abakanola balabikako nga 8 nga bayingidde mu parliament ne bajja ne balonda ne baddayo ku cupa kaali kakufana kuwona kati bano ab'olusanvu abatakkiriza nayazibawa nga takkiriza nazibawa bagiranga ne beekandagga ne bafulumamu ne baddawayo ne bakola press conference ne baddako mu ka restaurant ne baddayo navaamu nsali kitundu nga ngenda ku pologulamu yange omusuusuzi nga bakyalimu
naye nga banatera okumaliriza kitegeeza olubibi baalulima ne baluggusa teri yababanja lusanvu ne balutemaatema. Eyasitula agambibwa okusitula olusanvu ye yagaana okugira mu opposition naganze ni bwannamunigina sikyajja mu opposition nzija independent. Oluvumo olugamba nti bayinza okumuwa obwa justice bwe lwali lugamba mu biseera ebyo. Kati ng'ate alina okwebuuzibwako Elon Musk wa Uganda eri Elon Musk weeri bw'oba oyagala Trump gw'oyitamu kuba yateekangamu miliyoni eza $10 Trump Elon Musk eza Trump nga nange nkakasa Trump tajja kulya ninaani kati ye Elon Musk weeri kati Elon Musk weeri nga bamugambye nti baleeta omusajja ono okuba minisita naga mukono gwamu buzibu tagawako kantu konna era bwagenda okusiba nga bugenze wa Norbert Mao ono bukodo bwe bwamuleetera ebizibu bagamba mbu olusanvu yalweggala mbu teyalutuusa mu babaka abamu yabawa naye teyabawa ziwera sente n'azisigaza ezaamu miswa minisita aliteeko zimubanja ani agenda okubanja ekikumi ekitaatwalidde tewali nga waliwo n'abazeegaana ffe tetwazitwala kati eyagabye nga bamubalidde abantu 5 mu 29 kati kuli ba ex officials aba NRM tewali yasiganye abo nabo bazitutte kubanga oli mufu waabwe bonna basezi babadde balina kulya gwate ayagala tali musezi ayagala bakukasukkireko n'ogaana gwomanyi ate yakubye eyaleese olugambo si bo yabadde wani bano abaseeke batuuze embali namwe muli bakozi nyonyi bagamba ife tulifuna ddi oba osobola okugulawo osuga bawo n'ekikendembide ekirirako katukikube nebakyogera nebakikuba ne bakyasa Museveni oba mukyogedde kaveeyo olusanvu emiliyoni 10 si haramu nazibawadde mwalaali tanagamba nti bazimuwadde naye tawakana lwaki mwe mwogera ku zino nemutayogera ku ziri endala tayagala ganda ziwadde yaziyisiza mwani zayise mwani anti kyekugamba nti ndakugamba bazigabirako ezaba opposition eza NRM bazigabira ku mwaliro ogwokutanga ogwa parliament ziri eddala balina bwe bazigabira mu maka gamu bazigabira mu maka nga tezigenze ku akawunti kufunayo omubbi bw'ababba ente afuna engato zino eddala ejiyigirire nazambazaga ngezitunudde eno ngogoba ebigere kumba ate ebigere bitunudde eri kati process gye tulimu Minani bw'ababba balaba lulyo lwansujju yalazeewa ababbi bagezi nnyo ate omubbi ava mutonga bwebatamugunjulula bamutamugjayo bw'osoma akatabo ka Janeti Museveni yagamba pulezidenti lumu bamutuma atwale amata ewantu n'aganywa n'agatagatuusa ku kkubo pulezidenti waffe yennyini gwe tuli musomi wa butabo onyosomako akazoola yafudde Meja Kazola betrayed by leader yes yakola obusungu bwalida nenologi yakola n'engeri gye yayaniriza Ssaabasajja n'engeri gye yafuuka mu DA asoose nga bamaze okwenunula n'engeri gye bamubetrayinga naye Museveni teyeerabira mu bulwadde yamujjanjaba nga bwe yajjanjaba Tamale ng'amaze amwewaguddeko kyadda ngenda okunzijanjaba nga ngiise nga tewakyali kintu kyonna kingasaaki kigasa bano bogenda okulekawo okunzijanjaba gwe ogenze kanzijanjabe nakwata ku bali abalonda tebabakwatako tebabawadde sente za faamu abawadde za faamu kati bajja ne Museveni ripooti ya londa oligifuna akuleka n'oyeba tosobola eya ndoba oligifuna akuleka yonna n'oyiika eya Kayiro oligifuna eyagezaako okugireeta Ssemana Kizito yasibirawo batukuba tiya gaasi ku bijja bya Kayiira eno Wakiso nabo ne bamwekuba ne tunuukira ku muzikiti naffe ne tugamba nti kati wano waffe amazzi muganaabeere eri temujjako nammwe ababalagale kuba beerabira ne bakuba n'abaabwe ne babakubiramu era omusango ne gugenda paka Masaka mu kooti nga baagala lipooti eyo Scotland Yard anyonyole gye yagijja naye nga yali ntuufu
yali ntuufu baamala ne bagidisqualifyinga ne bagijjamu ekinyusi naye nga Batowuka e Kenya minisita Scotland Yard nnaku 10 yali ereese ripooti eya Uganda lwaki teyajja olowooza lwaki teyajja ate lwaki teyajja nga omusajja gwe batta ne sente tazitwala mu nyumba ya Henry Gombya abiri ne bagasuula waggulu ne bagaleka wansi ne battamu tekibuuzako mukwano gwange tebakugamba bakuwaayiriza tikuomu kubatta Kayiira nagamba nti oyo Kayiira musiru sobola kumutta nabamutta balala naye yali asala n'okufa kuba tulyamu olukwe nadduka n'atulekera mu ddwaliro kyekyangatta ku Museveni twamugamba tegeka bulungi tulumbe lubiri yagenda kukola bibye tomuwuliranga nemugamba nti ffe Kayiira yatununula eggaba okuba wali ku petrol station ya Museveni omwagenda okuyingira nga ffe eri abantu bayitayo half London twanunulwa dda ti oyo tomuwulira era twakayananga nnyo tayagala kuwulira kigambo kya Kayiira naye nga y'omu ku banunuzi abaali ne Freedom abetta oluvannyuma ng'ate banunudde genda okuweza TikTok kubanga n'afiira e Bugoloobi Kayiira n'afiira e Lukuli n'abalala bazze bafa bwe bati so Uganda nsi egula mirambo oba tuwegendereza kakati ebigambo si byangu tewali kyangu kakati President Museveni kye kyamutwalanga wa Papa Francis atuuke n'ogenda ne Tamale mirundi nakugambye ku ntandikwa Papa mukulembeze wa ddiini naye ate mukulembeze alinga ow'ebyobufuzi asobola okulagira ekintu nekikola ki nekiba asobola okuinfluensinga ebyobufuzi mu nsi emu oba endala okusinziira ku kyaba alagidde alina abagoberezi bangi ate abamukkiririzaamu ate naye engeri gyali hambo toyinza muwakkanya naye akozesebwa hambo bwobwo n'akola experience kati bw'oba oyagala ekintu kyonna okujja kwa Papa wano kikulu mu Africa yagenda mawanga ameka mangi bapapa bwe tuba twafuna basatu mu byafaayo kiba kikulu noono alina amawanga gyagenze gyewabadde ku kitanda ensi kirimaanyi esindise vice we ng'erina ensonga gyekola ki America bwe besobola okusindika Trump omuprotestant n'asindika vice we agende ewa Papa omukatuliki olowooza kiba kitono kuba asobola okuinfluensinga entalo eziri mu Palestine eziri mu Africa n'akikolako ate abadde atambulayo nnyo kituufu aze Congo ng'eri entalo aze South Central Africa wanazeewo nti toyinza kumwunderestimate nga bw'ofuna chance emusanga olina okumu ate yabadde open abalala abadde tebakkiriza gwa appointment naye yabadde akkiriza tyamwonge amusanga ate naddamu n'amusanga yali amugambye nti olumu wanaaba mulamu ajja kukomawo ko e Uganda olowooza Tamale emirundi ogwo mugaali mukisa munene nnyo okumusisinkana Tamale emirundi yali musajja omukatuliki atakkiririza mu ddiini ye kugiraga naye ekiseera kyatuuka nga oluusi ayambala n'omusaalaba yatunyumizanga nti okubatizibwa kwe kwali kwa mbirigo yalwanagala ne Fwaza yali agala okukola ki namukuba n'ekigu naye nga famire eyo ya ddiini yajjamu buzika kalogojjo ku ssaawa envanyuma ate n'azuulwa nti omutwe gwali gukyamuse ne bababuulira mutwaleko ebutapuka ne bagaana ne bamulekererayo n'ayonoonekerayo Tamale oli ow'ekyenda n'ow'enkumi ebbiri abadde wanjawulo nnyo n'ow'ebbiri abiri n'okusoba teyabadde atuuka okukuba omuntu yenna nga tamusaasidde okugjako President Museveni gwabadde takuba era bannalweyiso bakabanga n'amaziga omwana gwe tuzaala n'atuma bw'atyo ng'otunula nagaa kati oyo Tamale omujja mu gavumenti osobola omukontroli namugamba beera wali ekabuusu naye nga ofuna omusaala gwo n'emmotoka yiiyo n'omusirikale wuuli n'asigala nga officially amujje kuwa press secretary afuusa press secretary advisor on media
namukubira ekintu namukubira buli gwayagala nakuba natuka n'okuba ab'Emmengo. Mmengo netuka ekiseera nga teyagala nawe newe yafa teyayogera kintu kyonna. Nzijukira ze nagamba mu pulogulaamu yange esinga gwe omulamuzi obulamu mugagga nesaasira abafiirwa naye tewaaliyo message yonna paka famire yavaayo nejja neetonda. Ono mutabani n'agamba nti ebyokwetonda bivudde ate oyo mulalu nnyo okusinga ne mutabani. Mulalu ddala. Mulalu okusinga mutabani ki? Okusinga ne taata Tamale. Ono Tamale Omujunior. Mulalu nnyo. Bw'ataafune bantu bamubuulirira bamuteemiiga ajja kuyitawo asukke ne ku taata. Mukambwe muzibu. Kambwe. Naye omutwe mulamu. Talina respect kizibu. Abasawo Dr. Kigoza yali akolera Butalika yagamba ffenna tuli balalu naye eddalu zisiŋŋana kati sinza kumanya levu ye bonange ndi mulalu. Toyinza kumanya naawe oli mulalu. Mulalu simbadde simanya ati buli muntu naawe oli mulalu. Nze nga ndaba biri kintu nkitegeera. Teri mulalu ojja ogenda olaba omulalu Butalika eruzira ng'ali mu uniform nga eryakuntwala kundagirako Butalika nebeera abalalu kwata wano naye nga naye gyatolose kati gwe bw'ogamba nti abalalu era omutuukako erinaga nti nze nawona dda bansibye musibi wano lwaki bantwala nkola ki wano naye nga mulalu awedde emirimu. Kati balimu level eriyo ne bateekawo competition ez'abalalu okukwatagana omupiira ng'ate eriyo n'omulalu asobola okubomola siringi n'afuluma nga balina mukakkanyiza ku ddagala. Kati obulalu bulimu level era Butalika eyo erina kyeyambye nnyo otherwise luli abalalu badde babakwatira ku street okwo ne babajjamu nsigo ne bakasuka eyo ne babajjamu ensigo. Kati abalaba bangi ku kkubo balagawa babajjamu ensigo. Weeralula otyo osomera mu theatre wabadde tebazifuna bazifunanga luli za bwerere ku biseera bya covid. Weerwazalwaza covid n'ogenda okugira wooti nga wayesinga bagitute bannaye omulambo tegubikulwako kujjako abeesabise ng'egenze sigo ng'egenze. Kati zabbula bazisanga Saudi Arabia bagenda okuba ekyeyo bagenda okujjanjaba bakomyawo oli mu kagaali nga bagenda kunoonya ssente.